wabye mukwano go Frank Shumba de mukwano gwo mugenzi Nfaafe alukana nyanyi omwenge n'atatubulira oba abeera atamidde zenda tayogeranga muntu mugunjufu ayogeranga mulalutalu muntu alukana okwogera essuuka ze yeebikka nedda abantu abamu babamu obuzoole naye nga tebababuulira nti muli bazoole teri muntu ddala ng'ategeera emyaka gy'oyo omusajja n'oyogera n'essuuka ze weebikka kale tomunenyeera y'oyo omuntu aluka n'okwogera essuuka ze weebikka nebika essuuka bwesi nedduve bweti ne bammi oba kyalo kye kyagaana omuggwamu otajjanga mugagga nti obugagga bwe bwogera avuga mmotoka anti n'obwo obugagga obw'okuyimba obuyimbi mugagga kituufu manya mukuuma nalidika gavumenti ya Pulezidenti Museveni buli amanyi olunalanda obulungi era bakuuma yabaddeawo opinion ye nga eyaki naga Alex mukulu agiweere ku beewaabwe Alex yasoose okufa lwaki tatunyonyola beewaabwe baafa bubi Alex yalaba yasinza okufa obubi mukwano gwe nga tabangako mukwano ne Alex bamubuuza ni mukwano gwe naga John nagenda oba olaba nti Alex asobola okuba ne mukwano gwe nga ye Gasumba lwaki yeye nyini yagambye Alex yajja n'aziika ku kitaawe yamanya amalwaliro gagaana abantu okufa kitaawe ate yafa ati agagaana abantu okufa ate n'agamba nti ate Alex yaziika kitaawe netaze kyembuuza bw'omala okumanya amalwaliro agagaana omuntu okufa ate kitaawe afa ati muzeyi Frank Shumba gw'ogamba yagaise nga munnemera munye munnemezaamu ngenda kuta audio nga munsaba sente z'olumbi senga si gavumenti yayambe senga Alex sente zonda ngamba era ku bantu bonna osaba amagwe baadi basaba nti yasinga obugagga mu Uganda omutima omulungi ngabonyebonye nagwo ekakwibwa kintu kya munno mutajja azimba ekintu oli mukiyiwa kiki kyazimba nzonna olaba omuntu atawagwanga lyange kitiibwa asobola okuba nange simwagala tabakyaliwo tasobola kuba kyaliwo aye nga buli waggwanga lyange gwogerega waffe tubabeererawo ffe ze tubavuma naye nga babeera waffe ate nze simanyi lwaki abantu balwana n'eggwanga mw'okulidde abambamu abayisaba nga bakula badde ewaabwe ani abanyigiriza balina simu nga twabeesibako bayita there's a problem mu Uganda abanyarwanda bali mu Uganda nyirwanda tabatwalanga kino tetukitwala bwe tutyo nze njagala tukitwale ku muntu ogwo yasinga obbajerega so tukitwale mu ggwanga lyonna. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with SAPAS 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambwe Balukeza eranga yetuze kupalaga products affe package y'abasajja eno men's package ono Shalom Oil yayongera ku size abasajja abenyuma mu size nakendeera nakula size yakendera romano kwema maza ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu ono 5 rounds and above nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none kubere soko nkwate ko soko kazanyise ono yakola oyunga buyunzo nokolo metololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections wana mo buzibu zokato kagize bwe kati wana ebizibuone Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole kama fakala nkawe detatu Frank Ntambi ono amita Shalom Oil kifana kya kusiga kifana nkyecho kifana nga kisofu kifana kisofu sabasajja abali abenyuma mu size na kwesa ku masturbation amanyi gakendera size
yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom Oil nayongera kusaiza abasajja ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane gubanga guli solid nga guli gumit it stimulates blood saturation omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala extends sex time era ayongera ko ne kadde bw'omukweza Shalom Oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge increases growth ayongera ku akuza promotes secondary development okula twongera ku size kwa 0705 271973 mukama wange abawagizi ba Lydia Jasmine wena the one and only concert hey Lydia Jasmine eri Lugogo ku Cricket Oval nga nya September shinze mtwale 3 kumomo ogifuna kwebiri 5 yeddako kumomo yena etebe y'abantu 8 ya milioni 3 Lydia Jasmine the queen of soul vibes simusikeko ono wa boiro Jona Kavi fresh and again a great night of pure vibes bigger stage bigger energy echuma cha Phenon Records ono Lydia Jasmine waruno mulala muko kale wete Hayimba boyimba, hit to hit, the music, the love, ya Lydia Jasmine. Oh my God! Eno concert tujagala mwaka janja. Twagala byana bi first born. Ebyane bimanyo kulya sente. Ebiwaza ekisajja kyakina living singe kitaina motoka. Kyantama. The one and only concert. Ya Lydia Jasmine. Nenya September. Kulugogo Cricket Oval. Ekutosibwako. Abitex promotion. So. Achijigwa. Lili Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno anguse n'omwana w'omukalatinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivaze inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuwa mutwalo VIP emitwalo 2 gold emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita Lili Paso lundabe okuba w'eshongololo kati ngambe tedikulanga kulala universe inembalala nga 5 Septemba 2026 ye Lili Paso Festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. abona client potential clients ajugura kedagala Kana masukala bakhawa ngera business we ku kamera nze sinonya kawala nti muganzi wange acha bamuita muganzi anti alina kuba muntu mukulu omuganzi abacha amana basino sema funa message nyingi wekana Lwaliwo nafunako message 1415 ku TVM mwana ate bino ate no badde nyakulaba obeeri ku WhatsApp basingo nze okusooka nga simanyi nti nawo bavunganze bakolanga ku TV nagaba enamba ya WhatsApp ne baziwa kuli kanali bakala bakula Olo ambaza anadaga elikira omuntu afuka ku buliri. Amusimbe nga busimbi. Bazo kachiro. Olo omukazi yajiyo nga agabiddaga erigano mwana afuka ku buliri. Nga ekiro bamalo dinywa ate ekiro omusimbe emirundi ena. Kati mbana guzeli ati. Bagamba musekanga ekimotoka ekikadde. Mino sekanga emotoka. Emokange etandika. Nyamuvuga sekanga bwotyo. Ulira bwose. Sasa kuba sayina binsesa. Muvuga watu waseka muko.
Nagamanje obuvuka naseka nnyo sayina ssanyu nze ne mu bwana nze ne mu bwana ate obuvuka kale naseka mukko naye mu bwana ne ffenna ku yatulumira nga tuli baana era ne bw'oseka oseka majeemu lukufu kupulitaininga yinja kubuuza mukulu togenza kuziika mukulu munno ate nokumpya ekijabijjo oluyisiza nawadde nyagenda muziika naye obudde buyise muzeeyi magala twogere amazima nze akulwisiza bali mukuzimba genda oguleyo kale ganoziika mukulu munno nedda kinnumye nnyo okubanga siziise lwaki obedda obudda njagala nnyo genda ngogenda kukola ki obedda njagala nnyo genda oziika kale abakuze emyaka mutaziika mujjabulwa abaziika naye nze sikyabulwa nina abaana ati mikwano gyo naye nze omanyi nti n'abaana bange basobola okumala okuba nga bakoze ejjaamu nga nfudde abaana bokabolina nga bokka era waffe eyo waliyo omusajja yeyitanga tebajjanga abaana balimala bwe yafeera tebajja bajja nti omwozaala abantu abaana abangi oba ne famire ennene agwe tekyakuzaaza nnyo kwanya famire ennene ng'olya is prestigious kyakitiibwa mwana wange n'akalambo kataliiko baana tamufunidde sitingi ate kuba omunanansi alifunsi ngeno gamba olyampe sitingi yani najibu yali afuna feesi enkola enkadde naye omanyi nti ono alina feesi bayita mukuliko olutalo najibu ono jebbi atunulanga gwe buzibyeko feesi bagiyita batya mukuliko olutalo alinga ehaba kuba 7 kati feesi yabukuko olutalo yebeetya muzeeyi magana eyo aba yabona olutalo musajja wonoowereza ffe era ojja kubanga ffe abantu baagala abantu bakula bubi baaba ani akola obubi ono yeno bagambe bampe sitingi kati lwaki ogamba yakulabye omwana gwalabanga munyarwanda afaana bwati anegani buli bekitemagana abazaabu kanga muzeeyi magala olwokuba gwe wakulamu ekyo kisaazi mugambe bampe sitingi eno mazzi eno sitingi eno malutenju kiki muzeeyi magala ebintu tubirabye bukulu tujja binywa bino ebintu tubifunye bukulu kati mulina obbiri byonna mulina n'okubinywa muzeeyi magala ki ekiyinza okuviirako omuzadde taata n'akyawa abaana n'omukyala n'aba nga abeera yekka mu nnyumba nga yewalabye omugenzi Alex mukulu n'atuuka n'okulwala ng'ali yekka Alex teyakyawa baana be yabaagala nnyo n'abaweerera ne bava awaka ne bagenda ebweru yakyawa abaana omwana be bakyawa tebawa sipiiki omutakulya ekinusu Alex ng'omuntu yaweerera nnyo abaana be n'abakuliza mu kizungu bakitegedde bali libro ndowooza yoyo libro Alex takyawanga baana be tebamukyawangako n'olunaku n'olu noba kyoyogera ekyo kifu wabye mukwano gwo Franga Shumba abadde mukwano gw'omugenzi Nfaafe alaluka naye anywa omwenge n'atatubuulira oba abeera atamidde nze ndaba tayogeranga muntu mugunjufu ayogeranga mulalulalu omuntu atuuka n'okwogera essuuka ze yeebikka nedda abantu abamu babamu obuzoole naye nga tebababuulira nti muli bazoole teri muntu ddala ng'ategeera emyaka gy'oyo omusajja n'oyogera n'essuuka ze weebikka kale tomunenyeera y'oyo omuntu aluka n'okwogera essuuka ze weebikka nebika essuuka bwesi nedduve bweti ne bammi oba kyalo kye kyagaana omuggwamu otajjanga mugagga nteri bugagga bwe avuga mmotoka
Anti nobo bugaggo bw'okuyimba obuyimbi. Mugagga. Kituufu. Manya mukumamu kumanya lidika. Gavumenti ya President Museveni buli amanyi olunalwanda obulungi era bakuuma. Kyoga Gasumba ayogera lwa bitege. Gavumenti ya President Museveni. Gavumenti zonna ezibeera mu buyinza. Ne Gasumba ayogera lwa gavumenti eri mu buyinza. Kyogambe ebyo byalokompoka ayinza obirokompoka nga gavumenti yabwe si eriko. Era n'abanakanya abantu gundi njagala sitting ojjanga lunsa. Kati ate ononye eki. Lwaki bulonya omunywa? Nze njagala sitting. Anti singa yababbi watamutunda wano webbi. Mu byalo? Naye ngeno mu town yo nga tulina mu nsiko. Ano town? Okimanyi? Tegumulembe gwa Amin. Ng'abanubbi boogeranga Gasumba. Mulembe gw'Obote ng'abakyoli abakakwa boogera bwe batyo kati Gasumba yajjayo ekifaananyi ekirungi. Tetwali manju naye twakola ki? Twava katuli maaso. Tuli maaso baka. Be beetaaga baasi zo kabandole. Muzai Gasumba abikaliko ekikyamu. Kanga yawaddawo opinion ye nga yi. Eyaki? Naga Alex mukulu atu. Ajiwere kubeewaabwe. Alex yasoose okufa. Lwayisa tunnyonnyola bayi waabwe baafa bubi. Alex yalaba yasinza okufa obubi ennyo. Ati amwe mukwano gwe nga Gasumba. Kabangako mukwano. Ne Alex baamubuuza ani mukwano we n'aga John nagenda. Obola abantu Alex asobola okuba ne mukwano we nga ye Gasumba. Lwaki? Lwaki alina ekibiina ekya Awakening Uganda bazukuse banna Uganda. Alex yali yeebase. Wangi. Bwe babuuza omugenzi Alex mukulu ani mukwano gwo? Yagamba John nagenda. Gwe baazika affe emityana. Nagenda bamuziika mityana. Yabumba ekifaananyi kya Kabaka mu 96 ky'abaana mu milioni 3. 93 ky'abaana mu milioni 36. Kino ekifaananyi Mmengo. Sero construction. Plan yonna ya John nagenda. Teza Gasumba tadde mukwano gwa Alex mukulu anoonya mbunoonya kandi. Abadde mukwano gwe mu ndowooza ye ne si mu bikolwa. Ekyo kinene mukko. Ali akati kiringa Zimanju Muyenga. Okimanyi ne bw'otuulaawo n'ogirowooza gyeri. Ne tabbu giteekawo. Ye kimuluma abadde alina ssente z'okujjanjaba Alex mu buliisi gy'aba ayagala. Nga bwe yajjanjaba ani n'agaana okufa. Oba ewaabwe teri bijja. Ye yennyini yagambye Alex yajja n'aziika ku kitaawe. Yamanya amalwaliro gagaana abantu okufa kitaawe ate yafa ati. Agagaana abantu okufa. Ate n'agamba nti ate Alex yaziika kitaawe. Muzeyi Magala ajja kukima wano. Ojja kumo olutokende. Nadaze kyembuuza. Bw'omala okumanya amalwaliro agagaana omuntu okufa ate kitaawe afa ati. Netanga byagedde mulimu ensonga mu mwamu. Temuli neemu. Temuli. Kuba omutajja nga Alex nga bereka mu. Oyo kabandabe yababoogeza tewatali ntiki. Kabandabe. Nakuwa example Muzeyi Magala. Twadde ku mbali atwagala naji kazi wekapo. Nga twagala ku nemu ati olaba. Ayinza obbali yakuwa abantu. Naye abayo omuntu gw'aba abamutegeera. Anti yamwogedde John nagenda. Ati oyafadda. Muzeyi Magala oyinza bwe yagambye yazaawo omulala. Muzeyi Magala Mukama ayinza okuyita mu Bwakabaka bwe. Nanti ayagala bwa Buganda. Muzeyi Magala twagala agenda mu ggulu. Saagala. Ani agenda ku kanyugo k'abantu abali eyo abangi. Bano nga bakoleredde eggulu. Mutuukeyo ne mwefuutiikanga naawe okusula temuyina. Mukama n'akuwa entuutuli y'essowaani ozooza. Watanga mwoza sowaani za biyungu. Muggulu. Mbanjoleza Mukama mba happy. Gwe ng'oli mugenda ata mpozi ngo muganda wange geyena nnungi eri y'amasanyu. Sinza bwe bannaddiini batunyumiza. Kuba erigenda mu geyana ery'amasanyu ndongo biki? Sitingi. Bisa. Munnange nze ngenda mu geyena era gye nkolerera. Taata okolerera ki? Kolerera geyena era saagala na Katonda abe mu kirowoozo kyonna nti njagala eggulu. Sibyagala. Saagala ggulu, saagala jjana, omanyi n'obikyusa.
bana abakazi embeerera omusanvu kati nze sina nandwaki nane ku myaka mwenfiira nti ate njagala embeerera obwo buba buseegu nawe oba ogenda kudda buto saagala wano mmalirawo saagala wano mmalirawo kale saagala mbeerera saagala mubisi gwa njuki twagala bisanga mu jjana saagala mubisi gwenjuki gulumya ennyota kyate nakati naguza akadonda ka 10 neegi nawo kankolereza jjana ke 13 amata lita ya 10 naye nkozesa jjana okimanyi nsobola okuba n'abakazi 10 kati olwaleero awo nabo banteeza ku bunkenge mbu njagala jjana lw'abakazi obwo bwenzi nabo bwe batawaanya senga mukama atwayo kyanze twayo kibeera mu ttaka yamuze magalanda b'ekiro kye kisooka ng'oli mu kabbuli tugenda tewali kibaawe era oba wafudde byawedde nga bano beerogoza singa Katonda yabirimu tasobola kubanga byatunyonnyola mu ggulu ng'abinnyonnyola Baganda ate nga bya Luwarabu bane Katonda mumaleemu amagezi kavidio ka Alex mukulu ng'agamba ebbaluwa Alex mukulu eri Abaganda akabasumba muwandike ku mabaluwa nga bawandiikira abagobezi baabwe kanga mzee magala akola ekitabo kyo Abaganda abasukkulumu mu myaka 24 bwawandika ekitabo kyo ogwa gumala kyetaagisa muzeeyi Magala okuvaayo ng'omuntu afudde akyali waffe ne tubiteeka mu kamera twogera senga omuntu afa for example Kasuku kyaliwo senga Kasuku afa n'okwata embuzi embadde mwogera no sharinga mu public kyo kyetaagisa ekyo n'obiteekako olutimbe nobisasanje nenze kyesikiriza ye muntu ng'anfudde musalo mwajje bamuwa akazindaala ayogere juli yasayogere Kasuku ayogera ntujja kwogera saagala banno gamze maga tazikawo nange danze bajja kunzizaawo nzaani gwe batazaawo muzeeyi Franga Shumba gwogamba yagayisenga munnemera munnemezaamu ngenda kuta audio nga munsaba sente z'olumbe senga si gavumenti yayambe senga Alexander Sonda ngamba era ko bantu bonna osaba amagwe baadi basaba nti yasinga obugagga mu Uganda omutima omulungi ngabonye nagwo ekakwiwa kintu kya munno mutajazimba ekintu oli mukiyiwa kiki kyazimba ne manange nabugagga bwalaba ennako buyavayo yabwetungako Gashumba mugagga ate singa tetulabanga ku bagagga naye twalirowoozezza nti bituufu omanyi bw'oba nze nina omwami mukwano gwange si mukwano gwange tukolagana alina trailer 24 naye bw'otegeera omuntu agaggawadde kukendeeza ku bigambo gwenga mugagga kigoomanyi va ku buno obugagga obw'okwesulira obwa dinaayo kyeki soko kinyo tulina kyogera abantu ne bataliko mukyogedde mu bukyamu soko gwe gundi data sitting wali mu motoka nywe nfa soko mbuulire ekigambo dinaayo kyeki otambulira mu kwebuzaabuza ze nali ndabye ku bagagga abali abatuufu tuve ku bagagga abali mu dinaayo y'obugagga Don Kulisi bali mu dinaayo ne batutamenya kati nze ndabye ku basajja abagagga teriyo mugagga akeera kulokompoka kuki nga nabo obugagga oboogeza era waliwo omuvuke waffe eyo yajjanga akuba essimu n'akatunda emmwanyi milioni 3.5 olwokuba alabyewo abawala ne mugamba musajja tereera bayenda kukutira bwere teri alina milioni 3.5 azoogera ku ssaawa 2 kyazina mu nsawo n'owakakadde akeegaana kati gwokalanga ki nomugamba abakazi tewali agenda nakwagala ebyo nobona ebyerangako no akati obugagga bw'omuntu nga ye yabutugamba nga bintu byolina si bye bibwogera toba bugagga mulanda wange mu nsi teriyo kibi nga bwavu na bugagga obugagga tebabukweka n'obwavu tebabukweka teri kintu kibi nga bwavu na bugagga tebyekweka bwekayimbe nina kino nga byo bikwegaana ekituufu nga tobiina koweegaana ebintu nga bibyo byo bikiza biki bibyo
Lero sanga ekizimbe nga kinene nnyo ne babuuza kyane ekyo kyawava munno n'obuuza kino kya Sekalala no ye Sekalala teyeetaaga na kujja ku leediyo ng'ate baziina kanguwa ekyokulabirako mwami Balamu Minister ebyo nno leediyo likwalira embukira yiye ugasinga tajjanga n'abiranga ebibyo Lwaki Gashumba wayogera okutakulera embuka teriyo muntu avuma abantu nga mugagga nga ate nze ekisinga okunnuma ye Baganda baayisaamu olugaayu bagireegerera gwe obuzibu bw'olina ku Uncle Gashumba kugereka buli Muganda Kukwakkanya ffe ng'ate Abaganda. gyayambaliddeko obulungi ate gyakulidde batamuzaala muno ate kyoga nti bw'osula mu ggala gy'obeera mu mmotoka kyekinnuma kujeregera Baganda buli eyamukubidde Muganda buli eyabadde obubi Muganda asinze yenkola eyo yokka yennuma Abaganda ffe ataplan yoba mugagga oba waffe Abaganda ffe abata planning don't plan for our retirement nga bo be batusinga ebizimbe mu Uganda oba obugagga mu Uganda kyoyagala okugamba kale kirungi nakyo nze noolaba omuntu atawa ggwanga lyange kitiibwa asobola okuba nange simwagala tabakyaliwo tasobola kuba kyaliwo aye nga buli wa ggwanga lyange gwogereka waffe tubabeererawo ffe ze tubavuma naye nga babeera waffe ate nze simanyi lwaki abantu balwana n'eggwanga mw'okulidde bambamu abayisa babi nga bakula badde ewaabwe ani abanyigiriza balina simu nga twabeesibako bayita nange za problem mu Uganda abanyarwanda bali mu Uganda nirwanda tabatwalanga kino tetukitwala bwe tutyo nze njagala tukitwale ku muntu ogwo yasinga obbajerega saa tukitwale mu ggwanga lyonna okitegedde kyentegeeza sitegeeza Baganda Mwami Gashumba gwotegeeza nga ajeregerera nnyo Abaganda wano yavuma Katikkiro n'amalako emyaka 3 amwetondera nga mugenzi emirundi amaze okufa nalabanga kye bakola mugenzi nabako yesibye kwali kisi mukulu ewaabwe tebafiirwa atubikira abeewaabwe bonna baafa bulungi anja kabadde obulagajjavu mu ddwaliro kati yaba agende mu bikola obulungi nze singa alaganga ewaabwe teri bijja nja kutegeera amanyi amalwaliro agagaana omuntu ofa nze bw'omala ogamba nti ate banziikira ku kitange nga naawe tewasobola mumutwala gye bawonera nafuna akasenga nga kati kalina naye akajja muyambira kuba Alexis mukulu abaveeko nono aje bya sente nga bizibu kati yalaba asinga Alexis mukulu obugagga nze nkugamba bamugamba aguleko makkati g'eyonjo oyogera ku Gashumba 210 banaatuuka 235 ono Gashumba tajjagula ku Bulange se balina liidika emukulembera eyo si ensonga nze ensonga yange kwesiba ku muntu yafudde n'amufuula emboozi kubanga adde mukwano gwe alina abewe balwala abalumirirwe Magala nawulira ntya nti wafiiridde mu nnyumba nga tubaye tukola alina ate ekikwewunsa nze ngenda fiira wange nze omuntu alintwala mu ddwaliro agenda kumala kakasa nga sikyategeera basawo balina okujja ewange zisaagala mirambo gye balinda kuva mu ggwanika twagala kunyogozaamuko mu firiji zonna olaba zisaagala kunnyinyogoza tebajja kuziikirawo nga bakafa mala ennaku nnya balina okukuba eddagala obeere ne mu firiji era n'omulambo ogwange tebagujja wakambu bagututte mu fino ogwange gubeerawo ennaku nnya ate bojja kunyanga kuya eddagala eddagala bajja kulinkuba naye siva mu maka gange era mu bintu byensaba Katonda nfiire wange oleka osumbuwa abantu ennaku nnyo osumbuwa mu famire ogimaleko emirembe yangenda kuziika lumu nedda n'ekiggwa ekyo mala nnya n'ennyimba zo nga bazannya senga abagenda badda abagenda bandikomyewo lwa sebatta tulya bubi bwe ndowooza essaawa olw'okufa lwa basudde obulamu bumpi lwa sebatta
abakungu bazirwa abasudde nsonda nnya lwakafeero newalombezaayo lwakafeero tetugbe mu kagospel awo oli wali mugundi mu casket mu nnyumba yo waliwo olimba lwena njagala olwa gospel bayita tujjukira bannaffe bonna abaabula lwa escatos olwo nesi lwagala bajja kulooza ate nibalinako akakwate ate nenda nezaffe ez'ekikatuliki kikristaayo waliwo olw'ekikatuliki oluyimba lwaki tambula ne Yesu alungi efunda tambula ne Yesu mukama wange nyamba kati ezo ennyimba nzaagala nesaba bazikube kufa kwange ntambula ne Yesu mukama wange mukula ensi nefunda lokokera ddala Yesu akuyita mugamba ajje wano wennyini tuve wano naye atanampita wali ati mugambe Bible egamba we are two or three gather church I'm going to be in the midst ababiri oba abasatu gye basaba bwe bakuŋŋaanya basaba Yesu abeera maseka ne bati basabye wabula kasita bakuŋŋaana wali wano Yesu aba wano Yesu wali kituufu abeerewo simugobaawo kuba nange ekiwange naati woogera emitwe nange ovuga emmotoka takyaminoga senga ntumira ngenda feesinga ntya mukama ku bye mwogeredde nze soogera nga Katonda kibi olaba wali n'abamusalako ebigambo bw'agenda tubonereza nga twamukola ki abo balina okwekweka Katonda abagamba n'ebiri mu Bible na Quran ate ku byonna waliwo ekitabo kya Katonda ziri zaali ndowooza z'abantu ne bawandiika ebintu byabwe ne babissa nga n'abamu balina amagezi ag'enjawulo ne Katonda yali abuguutana ki ataasayinga mu bitabo bye abuguutana ki obutasayingira mu bitabo bye omanyi nga Bible gyajjamu etya munnange yajjanga ekibaleeta wano kututeeka mu buwambe tufuuke twale lya Bungereza era Bible etuuka wano ng'eri mu Luswayiri ddaaka kitaakule semakula batulumaayo zimbe musoke eki kibuuka ne mudeeka ne Lunasaani Kayizi be baakulira omulimu ogw'okugivuunula efuuka ey'Oluganda Bible y'okugiwandiikira ddala okusooka yali Lwebbulaniya Hebrews nedda mu Abaleevi kati ffe wano tugifuna eri mu Luswayiri ddaaka kitaakule semakula yagivuunulira ddala obulungi nga yambibwako Batulumayo ezimbe musoke mudeeka ne Yokaana Bunjo nedda si Yokaana Bunjo Yonasaani Kayizi Katonda nasse ekitabo ng'ayagala tukisome n'akisa mu Luwarabu naye abaana akatwewungu ku mutwe ekyaki ekyogamba Katonda nakatwewungu ate awandiika atya Kulaani ffe n'atukola nga tumanyi Luganda tutegeera Luganda kye n'agiwandiika mu Luwarabu abalina okulowooza nandi era singa twali kunoonya kumanya ebyo ebitabo byandisse neene ewaffe ne bataleeta bireete naffe ntubako ne Bible wano yaffe wano nga naffe byatukkiramu mu byalo bya kuno tugambe mbu Nakawa okuva e Bunyaka wali bawandiikira b'Ebbuleeyi b'Ebbulaliya b'Efeso Akolinso nawano kakati Kulaani naye amannya gano gonna ge bagenda kuwandiika mu simanyi Nabbi Muhammad simanyi baani naffe tufuneko ku bawandiikako nga baawano Kabaka Mwanga Suuna ne bwe tufunako ow'Abateeso ow'Abagwere owa nga bonna nabo mwebali muno lwaki ffe tugoberera baabali Bawarabu ate nga batemu Abawarabu 9 ku 10 batemu Abawarabu 9 ku 10 batemu gwe tomanyi na mpisa gye baatuyisaamu wano babayisa bubi Abawarabu nga baleeseeyo eddiini yaabwe nga baatirimbula abantu abaganye okukonvatinga maama nyawo naze bwe nalabye beeganya omukazi nabeewuunyiza ono yagambye nti kiri mu Kulaani nga kati tekiri mu Kulaani ekyokutta kati nno kankubuulire
nze ninze Katonda olunaku lwampita twogere nze naye liiso ku liiso. Ntajja kuwa chance ojja mulanga either olokose nenze mba muwonye obanga okoze tawo olaba tulabiza nnaku nga tuli wala naye ne weebuuze ng'osulawo kumpi naye wali casting mountain dew mazzi ennaku ogirabidde mbisanze wano babyaggula Katonda yakuwadde ssente Katonda yakuwadde ssente obisongo sireza sisasula Katonda yakuwadde ssente mu ngeri ki yazikuwadde yadde omanyi otyo bannazitemedde bikata era Katonda abaleese omulimu ogwo ogw'ebikata buli mbeera Katonda asigala mulungi Muzeeyi Magala nga tannakuttira mwana Mukama lwali kuyamba n'akuttira omwana olitegeera obulungi bwa Katonda oba ebizibu bye mayi bwe mutyo bwe mumusuusuuta mu byekiralu nze nalina seka mukwano gwange ng'empana gy'awaana Katonda nattataata we ku myaka 80 nawuzanga tokabira mufu yanga yakabira emyaka egi n'alwaza mukazi w'emyaka egi yonna yagimala seeka akaaba saasanyuka naye nze mmwe mwogera lwakuba muba temunnafuna bizibu Katonda byatuusa ku bantu era mwe Katonda gwe muwaana temumumanyi Katonda akola ebikolobero ku bantu n'oluka n'okumwegaana kale nze mpozi nze gwe yasalawo abonyeebonye namwe abakoledde birungi bisa okubaga Muzeeyi Magala okyassa kyekisinga obukulu yali ayagala kuntonda nga ddole nga sisa atawezezza myaka gye Muzeeyi Magala you should be thankful to God gwemanyi abali myaka gyange nga balina akeedi 3 nawona kampani zo musajja tereera neziba naki oneeziika etambuza olumbe ona home care services kati ate yalina akeedi 3 ng'alina ne turere ejja ereeta ebintu nokate kanatuuka akaddeko naye nga Mukama ye aba akimanyi munanga n'azina takumba bw'atuuka mu kidaala azina buzini nabo okumba mumanya tolina mazina sobola tuuka mu myaka gye nina ng'okyalowooza ndi Katonda yakukwatibwa ekisa era kati omuntu ali mu myaka gye nina nga alinga bwendi nga bukyo olunaku n'agenda ku kyaki oba kerezi oba ku muzikiti n'asaala omutwe gwe guliko akatuli manyi kiringa muntu genda ku muzikiti kusaala nkaale nga mulina musaala ekintu ekimu saalera akazeezimu neyajjidde mu mmotoka ng'ova ononye 12 nzaba Katonda mba namuvaako dda Katonda mwagako byabugagga obulungi ennyo era nga namwe mutwagalako content era obizzemu bya content ate kyogamba onjagala nnyo nti nze mulungi okutuulako Muzeeyi Magala afuuka kyali wange tunyumya mwana emboozi kyogera kasala kati bajjewo kamera oba nzijidde bwereere kyogera buli kasala Muzeeyi Magala mbanyo kudonyako era ne bwe wankubiranga byako walaye nakubuuza nga saagala interview wakiraba Muzeeyi Magala nakiraba era natya era newaffe omuzira gwatonya era nanga abantu beebunyaka mbyetondera omuzira ogwagwa ku bbalaza ono yankubira essimu nga tayagala content Muzeeyi Magala so tubikola ng'ebyo tukyeka ku Muzeeyi naye omanyi nti enkuba yatonyanga ya muzira mbona kuba Shalom yakubuuza nga tagala content Muzeeyi Magala onzalawa naye manene sigejja nawe balirya byolya bino kati ono soda muno mukafeini mungi lwatunywa amazzi gokka singa gyokka neeka nina bbowa nina taapu nina ag'oluzzi omanyi nti twalembese liita omutwalo gumu mu ttanka yange kati bwonywa ku gano onywayo kasukaali bwe kati Muzeeyi Magala n'onywa ne kafeini ono yani alimu kafeini omutima gujja kwabika Muzeeyi Magala ofe omanyi omuntu atayagala kulwala yenze era singa ddala bino bitta nja byeyongeramu nnyo nfe bulungi ensi yonna ekitegedde ku myaka 5 Muzeeyi Magala ku myaka alitalenga 9 ate ne yafiiridde ku 7 abayombye bwe yafudde nga tannatuuka abadde akyamita Alex Mukulu bw'ololanga ogamba nga mikwano gyo nalwadde mu kkooti kitya kiri okay nze kyenkakasa abantu ekibangulira kuleeta mabugo na transport okujja okuziika naye abantu tebayamba anaawona
singa abantu basasula basonda business ne basonda ambagete eri mu magoba n'okuziika naye yama okuziika bajja ati olaba nefa kati nemala mpisa etteeka nti buli awulira nti anajje wange okuziika tajja naye anteere kuno omutwalo ogwo okimanyi nti abantu abaliziika ewange balina kukozesa transport million katugembe 10 nene nzibagamba bugambi bazimpe mu ssente waliyo embuzi nje nkoko bane yanakolera musajja anguza mbuzi bannange ade neerabidde ate gyova okulya ndaga yakoze waka pedda neerabidde abeera siri natunda embuzi naye wakieka mu mutwe omuzukulu tomulaba omutwe gumulinyisa kayamalwa ono enaaba ono mama nabatanzi n'omuzukulu mama omuzukulu nga mulungi mwazaala mu Banyarwanda muzeyibaga omuzukulu nga mulungi mwazaala mu Banyarwanda alabika akyavuga musiraamu noonyeza ensaba nga nnene njagala kati jammeka gyolinawo genda ozireete kuba nkomawo kati ndabe nabanga bwentyo nga muzayimagala obudda ssaawa mmeka enkya tesaagala kwe kululuma mujja mami ali namatova ku Serena Stormy concert tujuze Serena naye vero mangu ordinary 10 ale badge onyewe kyaliko VIP 15 meza ya milioni 3 atenga nya tugenda balugo gaawo cricket oval Lydia Jasmine na Donyo concert VIP emitwalo 2 momo emitwalo 3 VIP baluwe 3 ne kumamo emitwalo 5 emeza ya milioni 3 erugo gaawo mpola mpola mwenda October ku Independence Day trainer Rebecca Jingo versus Lady Titi zeno mpagira Lady Titi bawe wa Rugave ordinary mtwalo yo show ngenda tuka sawa 10 njagala nyimba za Rebecca Jingo njagala mpagira Titi tabero oyagala nyimba za Rebecca Jingo I know nyimba omutunzi lwani lwa Rebecca Jingo aina nonya musajja atalina agamba aina pilot yegwe pilot wange oluyimba kati mvuga kanamba kyakanamba emmotoka tukyavuga nkadde zemagala fakino wamma muje tunyumirwe Rebecca Jingo yakuba oluyimba pilot kagwala kumira muki naluyimba nga lukusuula ne mukwano nga bo badde nabo bakyaye n'olowooza byayimba bye bituufu yegwe pilot wange olwo omutunzi kanyumidde okuzaama bwe tuva nga nnya tugende nga September tugenda ku University Inn aliripaza abayita abanyabuzaale festival omutwalo gumu emitwalo 2 gold table emitwalo naye tugenda mu motoka emu ndowooza tujja tukase kigunji Sharfad tugende kwesa Airtel Pay tugende sawa spin and win nyagamba inaku nga 2 tugenda nga 5 ogwokumeka tulina genda nga 5 I think we should go like on 5 kakwefuula amannyo oluzungu mbikubuuza mu Luganda nane nkuddamu kati kutoka obaga atina kwogera bwogezi Luganda bikaseera tugenda njagala tusimbule nga 3 ani ogwokumeka ogujja guno ogwomwenda tugenda kufiira mu masanyu ojigidayokko so tugenda muzeyi magalajja bano banya abalala bayampandiikira munange liri pado sinza butagenda liri ani liri pazo amani liri pado mukwano ngate okitukoze walabye ebya Minister Justin Namere nti byamutabuseeko olowooza lwaki abantu beerabira muzeyi magala nalaba generation Namere amutwala ku parliament ng'agenda okulayira naye kati kyamukola nko ku baana ate nze kankugamba ebigambo bino kamera eno ogiraba sijjaamu nti nja kwogera buli kyempulidde
aba abantu siri ku level ebogerako tokwevegera ku Namere nze magala tuva kukumanyira abantu eri muzayi magala. What's so special about them? chechi Njawulo ekibaliko. nze n'owekitibwa Namere muganda wange public domain. chechi Kiri mu public biri mu kakyaki. be bamayigwa naye nti njogera public. Wabe mwanyanga zayo sente za Namere. Osobola kuzayo sente. Sinze sikubaganya birowuzo ku nsonga za mukyala Namere. Tebina we binkwatirako. Bikwatako. Uwa. Omunyulizi w'ensonga magala. Nze situlula ku nsonga za bukalevu. Right, Namere ogatwele ya Namere. Samesi minisitule omulamba. Tuva kukumanyira abantu nga tulowooza tubenkana. Minisitule omulamba wa gavumenti. Hali nkubaganya birowoozo ki bye nkubaganya ku minisita. Bamutwala. Nga bwe namuleeta ddi. Muvayo muwolereze mgaye munaye. Woleza minisita Mumutwala. Munnange sigenda muwoleza naye kye saagala kwe kwogera ku bintu ebyasukka levo yange. Minisita ali waggulu ku. Mama. Kati kankugambe n'oyo munne General Lawson. General Lawson. Bewerekera babiri. Yono munne bwe bayomba. Bamuyitani? Oyo General Lawson. Oyo mukyalo omweru nze siri ku level ebogerako. Oyo mukyalo omweru omulaba. Mugaga. Sinnategeera oba nzira ebunyaka. Nze nga njogera ku General Lawson. Namere nange mabulidde. Ate namwe muleke tulowoozesa ndi kabere ejja twogeza ku. Muzebaga oli w'amaanyi nnyo. Laba. Tuba tutandise okwesiruwaza awusiriwo. Sewe ensonga sewe tuziteesaako wano. Eza Namere. No General Lawson. Kaya twogera ku nsonga za President Museveni. Ng'eruwa gye nateesaako eri mu President. Fe tuzoogerako. Maamwe muli batuufu nze siri tevu zammwe. Nze mbeera bunyaka. Nze magala oli star. A living legend. Mama. Kati juzi twabira no Mama Museveni. Mama kata we have ne tufe sanyo sinesanyuka. Mami ngala. No badosa nseje. Badosa nsede. Mami abadde abuze. Luli wali onyigide yabula na kyekicho. Tola ndi totegeera. Mukyala president w'eggwanga omulamba abulanga abulirawo. Olaba muntu ero si era ng'omwana. Mune mujo simanyi nti tolina magezi. Okizudde lwaleero. Mujo manyi njogera n'omuntu ategeera. Mama nga abuze we bamwogerako ebijijinike mama abika yasikamu ne tusaba. Tolinayo mulama mulala guva ku bantu. Omwana President Museveni. Tembuza. Bamutikidde wa Bishop. Ekigamba akkiriza atenga mugagga. Tolinayo mulama mulala. First family. Tolinayo mulama mulala. Tolinayo mulama guva ku first family. Oganye okulokoka. Omwana President bamuwadde. Tolinayo mulama gonna. Kati mbaga Shalom. Ebintu bye tuba tujja mu kamwa kaffe. First family tugijjemu. Nga tubogeddeko. Nze sina kye mboogerako kuki. Ne bwalokoka ye muntu omutuufu okulokoka. Katonda byonna yabibawa. Kati nze ndokoka yampaaki. Nawe asobola bikuwa. Mama ne bimpa kyogamba oli yasooka kulokoka afuuka omwana wa president. Kati gwe okuloka tunasooka kuko by'oyagala. Mpankuwe bw'oba ogula emmoloka sente z'otwala. Singa muzeeyi ofuna omubulizi w'ennyina kwa $5,000,000. Ne bwampa 10. Nkeera. N'okuba ne oli ku bya 5. Muganda wange ne bwampaaga. 5. Nangamba guno omwaka gumaleemu ng'oyo okuba ettendo. Ayi Yesu oyina amaanyi. Oyina amaanyi. Nga yimbira omwaka guno ne gugwaako. Nga ne wenzijja wano tusooka kusaba. Akabe kawulirako. Nenza okusabira ok'obwereere. Nedda sikusobola. Akabenje k'ebidduka sike kabenje koka. N'okufanga tolokose nako kabenje. Muzeeyi maga gafiira mu kabenje. Kangafiiremu nze sirina kye nali nfunye mu Yesu. Nene nsanga omusumba azimba ddaga. Oyo muyimba ne mutamye n'abatambula. Ate oli wajjanga mu tablik. Avudde Saudi Arabia mu tablik. Anti obo nabo bakusame. Tauba. Oddemu. Nga mpadde sente mmeka. Nzo ko kajenga 3. Ne pale njitoolako. N'ogitema. Eswala kyaji majoja munosa. Yesha. Nze namala mu busiraamu emyaka 28. Onya jizu mmeka. Babuuza Lwasa.
kasaba mukyanga nedidi naji basuulira nange no silamu bonye n'abantu bonye lwasa kati kangubuulire nze teriyo ddiini esobola kumpa ssente nesifuuka yo teriyo ddiini esobola kumpa ssente n'otafuuka yo naye nga nkyali bwenti ebyatumiza ebyokulya byange babireete kasa totumya kiri kitawooma kipiza ugwe nze nkubuulira ebigambo bino nze teriyo ddiini esobola kumpa ssente nesibeeramu nekyekisobola kwe kubeera munnaddiini kwagala Katonda Katonda tetwetaaga mwagala tumwagaza ki ye yatutondera ki nga tetumwagala Katonda alina obusobozi obutonda abamwagala va kuba n'abayaaya abamukoyegera abantu ne bayomba n'okuyomba abagala mu owning mamwefunze Katonda n'aba ne babulooka Katonda n'atuuka n'ofuna babulooka abamunoonyeza abantu siba bulooka kuyitibwa lwaki tayitira ddala ffe twamukola ki naba bulooka ba Katonda abatasasula bana erinnya magala tazibwa matabaaki omukeya saavisi matabaaki omukeya saavisi erabirira abalwadde abeetaaga obulabizi tugaba eddagala ly'omwenge ery'ensimbu amayirungi n'enjaga omuntu anywa omwenge amayirungi enjaga tuli ku simu 0774 emubbirizira bagenda baanikomyewo funeral service tuziika abafu tusimentana n'okujulula ebijja tuli ku simu 0774 emubbiriziro eya WhatsApp 0708247260 nonda coffee bane muwagire mwanyi ya wano nga munywa nnyo kaawa nina omwami muzukulu wa mwami Kaddo yampadde omulimu nampa ne kaawa waabwe awooma nnyo abasimuleese kati wafuusa basita wa kaawa tebanansasula naye nga bantu balungi nnyo kati waki onywa kasoda amazzi lwatu bite tabula lumu nanti kakati njagala ate bitabula lumu natabula amazzi nsi ati olaba Katonda eyo gyemirimu gye yasigaza ku tabula bye tunywedde oba omusizza levu anti naye yakola ebyenda ate Mzee Magala kati Mzee Magala nkutegedde bwe tunaakolanga sijja kwogera ku mboozi ng'erimu Katonda agambye bitugenda okukaba byonna Mzee Magala tujja kukolanga mboozi ng'erimu Katonda anti gw'obireeta ze Katonda bw'oba tomwogeddeko simunyega kuba simuinaako lutalo Katonda twabadde kyali nga tulina lutalo ku nsi ojja funa akavidiyo kano producer ne tulaba ekyadde Vatican nga baleese akawanga abo ne bagamba abantu bambi nnyo bagamba mu comment section nga bagamba lwaki ffe twava ku byaffe nga bo bakyakkiriza wabye akawanga ka Saint Agatha yali Agatha omwesimbi yaki omwesimi Saint Agatha akawanga ke nga bakakwata nga bakateekali ne bagamba yiba tetudda kunoonyeza ffe nga Mzee Magala afunye chance katulangire ekintu ekyo tudde naffe ku byaffe lwaki yaffe babiri bya Mzee Magala ani yali avudde ku byabwe ffe abaliri mwenani n'abalala gwe wekka nze byaffe ebyange mbiriko teka Mzee Magala oli mulogo gwe neteekaako okuloga obulozi ekyo mmanyi naloga nina emyaka 19 ate nga n'okulogera ku 5 waloganga emyaka 19 19 kuloganga nvubuka era twali bavubuka ne mulega paka we namusengula ku kyalo wakola ki namuloga ne musengula kyoko kyenyumiriza Mzee Magala omuka yali anfuukidde ekizibu jabbe ebikuta n'emirimu bangi kawulira ekyalo z'omuntu namuloga ne musengula nze sibanga ku byaffe tova ku nnono nga Nze Magala taziwayo bali kyewunya zitaasi so kyenyi kabonera akakulaga nti ndi ku nnono nali njivuddeko Nze Magala ate abali mu Uganda Mzee Magala abookya ebyabwe baga ng'olokose genda okya amasabo simakola bookya anti bonna ababikola basiru anti bye bookya mpewo waliwo ayokya empewo
Babyokya. Bookya mwe bituula. Tubookya byo. Bw'okokya endeku ky'ogamba yeeragula. Ati mbaamu omwengo omuganda ogwa jjajja. Ky'ogamba nti buli awali ebbaala awali omwengo omuganda wabaawo jjajja. Emyaka 14 mzee Magalo baakeeresa 19 oba okyali mwana muto okubanga watandika nnyo okuloga kw'egyo emyaka. Nze naloga dda. Ffe mu kyalo eri tuloga lw'ogula eggaali lwe batandika okuloga naawe n'obaddiza. Mu kyalo baloga bapikipiki ate ow'emmotoka. N'omala bumazi mwezi nga togenze ku ndagu. Era mmwe bunyaka. N'agajja oba tokyagalina. Si bunyaka, ebintu ebyalo byonna ebisinga byetaaga kubaloga nga ddoozi y'amakerenda. Omwaka obaloga emirundi ekitono ennyo 12. Kati babinaakuddira. Biba byakudda bidde kale. Kale yabizzanga ojja kugenda omusumba abizzeeyo ne brother ni Makabayi naye abizzaayo. Nga tokyabyagala naye nze akyabyagala. Kagwanyumiza mpewuze wamwe ozaagala nnyo nnyo. Naawe oziina ate wandibadde kaweesi. Nitegeeza mpewo. Ky'ogamba kaweesi eyasooka mulamu. Kaweesi. Yasooka ati. Okubanga ggwe kaweesi. Kikaweesi eyasookako erinnya ery'omulamu. Yafa. Aba afuuse eki. Kayasooka kujja n'abakusayidi yange. Wa just obyambozi muzeeyi Magala. Nkuwulye ng'ogyeko akananansi sitingi awooma. Oli ora mbutambula. Ojja kulwala. Kendi kati senga omulyayi yutinga. Akati kankubuulire. Kabaka Ssuuna nkamanye Kasengejje. Yafa 1814. Kabaka Ssuuna ndowooza n'afa 1806. Kabaka Muteesa asooka n'afa nga October 9, 1800. Anti era kwe baavutuwa independence kuba yayita abazungu. Yafanga 9 October 1889. Kabaka Mwanga n'afanga 5 ogw'omunaana 1903. Kabaka Daudi Chwa n'afanga 21 ogw'e11 1939. Kabaka Muteesa owookubiri n'afanga 21 ogw'e11 1969. Lwaki afiiranye mu gw'e11? Mpulidde babiri. Sitingi yaliwa. Abajja kizimbo kireeta eyo. Mzee Magalo baaki. Akati olaba Muteesa yafa alina emyaka 43. Muteesa asooka. Daudi Chwa naye yafiira kwa 43. Buzubwavaawa. Kabaka Mwanga yafiira kwa 43. Kabaka Muteesa owookubiri yafiira kwa 45. Kati njagala kumanya baafa sitingi. Nakyo ndabye nga coincidence. Bassekabaka basatu bonna bafiira ku myaka gye. Naye bassekabaka babiri era bafiira mwezi gwe. Kati ababiri Muteesa ne Chwa baafa mbeera. Muteesa baamuwa butwa. Chwa yafa mbeera y'abazungu munyigiriza. Yali mu Uganda ali bweka. Ne Mwanga yafa butwa. Mwanga baamuwa butwa. Muteesa yafa kawumpuli. Kabaka Ssuuna yafa kawumpuli. Kawumpuli gye. Bwali bulwadde. Ate Kamanyi Kasengejje yafa kawaali. Sanga tugambako mu Luzungu. Kawazi. Ani? Kawazi. Kawali kawazi. Kawumpusi. Kawumpusi. I'm not very serious. Omusimi bakatwala kwa kya busimi. Kyonna kye banampa. Nekati muli oliro kyo budde butambula nga bwe buno tambula. Naye omanyi nti maze wiiki namba seba ngutana ndaba tuli Mengo. Nali ogenzeeyo. Nanga se tebampise. Aneetutte. Edda twabanga tugenda okulinnya bbaasi nga tetwebaka. Kati nange bye byantuuseeko mu bukulu eno. Over wiiki eno etandika. You have ever met Katikkiro, right? Church. Not once.
wali osinkanye Katikkiro Sigumusebi nga si yampisa kati ndi mugenyi omutongole ng'ebitongole byonna eby'obwakabaka bwa Buganda bikimanyi nonya n'akatundu bayinza kuba kasiko ya mayiro tumanyi oba nekyebampisa ekimala batubetedde ebyokulya biriko amatu matu Muzeyi Magala abuuza ebyokulya biriko amatu ebimu byange leta mmaleka njanyumidde bya muzeyi enteeka muzeyi Magala walidde ddi kati muzeyi Magala ganogolesa amatu bino bye byange kati muzeyi Magala kino okimanyi gundi funa wobipaakinga mbitwala waka kino okimanyi asooka olyeko nko kino ekyange bakupaakingira ebyo kasooka osikemu akati bakalya kati otugenda kukola bwoti kinyonyi bakiyita muzeyi Magala ne bagita baga mu Luganda bakitandiira butafa nkola ki mu Luganda bakitandiira butafa makolyo kwala yali kubaga muzeyi Magala nsalira akaawo musalire wano njagala okindire nabe munyaka batye muzeyi Magala tumusaliremukko kati okulekanamu okulimba kati mwana akaaba ono si mwana akaaba this is called baga ya muzeyi Magala yeyo nali simanyi lwaki ab'e Kampala mufe ennyimba ezanjawulo ebunyaka mufaaki ekintu kikwasa engalo tobonaabona nakyo kati njagala nkuwe ombuulire ompe ku review kwata nekirabika obutawooma kiri akamanyi mukirima nga toliddeeko kati sooka oleke kino nkimanyi nti mwana akaaba tobijjamu binaba wakati tomanyira naawe ekintu kyendabe kiba kyekino kiri ako kiwulire sooka oleke akati olina bigatta bibiri kano kamwana akaaba ono si mwana akaaba muzeyi Magala teeka wano bwoti olina obigatta bwoti njagala ekirungo kiveyo bulungi gundi ono saaga muteeke wano Saaga? ono mumanyi ono saaga kiki leka kumbuzaabuza kati ono mwana akaaba mumanyi tobigatta babi tebijja kuma ng'obyawudde tebijja kuwoomera lya ku baga muzeyi Magala yalya baga oli muzannyo omanyi kampuni gye bayita Bagale na mwami Godfrey Kirumira nkolage wano sooka olye ndabe bisimillah kiwoma okufa nyeyo yako nimanyo namunani nali osonenje emmere atwanje kuse kijjako mugati muzeyi Magala muzeyi Magala onyagiriyako mugati nina bukoze omwo muzeyi Magala ogakoze omugati musoda buyonde tekandabe muzeyi Magala okoze omugati musoda byangu ogonda uli abaga wewooma okola ki ekyo muzeyi Magala muzeyi Magala musinja omuya Peter Pan nkulabyo ogenda kyeki kino ono saaga obulamu atwesa byekyo obulamu butambula oba amwana akaaba eno baga muzeyi Magala kako mama nina tanzalieko kano oli serious omugati ogukoze mwana akaaba ekaluba nze nga njiruma kati ebintu olaba otyo bino ebintu bya sande muka byameka wango esatu kanaana plate nkoko namba kale natulira obuwomi baba tekiwooma gwe mugati kigatte bwoti anakikaba ki muzeyi Magala
Katuli. Bili kama tu. Bili kama tu. Nimeona una senta. Ofai kitu kwa baka. Anna. Kaje kuna mwachi? Bantu kubera kunzikiriza yabo. Wale taje Vatican. Akawanga. Asamize basanyisa kagamba mbaja kujja kugwe muzema okiraba otya. Uzazi. Ekyadde Vatican kwata akawanga ka saint. Ate nze njogerera obukatoliki. Oba. Muzira abantu nze njogerera obukatoliki. Kyaka mukati mwafunye mu sanyi mwabasamize. Ngodiyazi. Ali nzolabo obukatoliki obwo. Nemu ku dini zempe ekitiibwa. Siwulirangako nga bali Lubaga basaba. Nje Lubaga basomesaayo bika bya Buganda. Nsobola kuvaayo. Nyogera kintu kyonna. Nga kirimu akakaate. Nga kabavoola. Abakatoliki bakira. Nange sisobola kwogera ku Katoliki nga mbuvoola. Sobola kwogera ku Bukristaayo nga tuvoola. Nga mbuvoola. Sobola kwogera ku Seventh Day nga mbuvoola. Ate obulokole. Obulokole siddi. Era mu mateeka ga Uganda toyinza nti ndi mulokole ne bakunowa obujulizi. Mu kooti? Tobuwa. Anti omuntu ava mu ddiini baba kweganga obanga nawe atannakakasa kituufu oli. Nga bampise. Kanya nzo kwa moja ngansira musi. Kole siddiini era bafundika bagamba. Nabo Bakristaayo. Tuli. Kabulia. Atoba bino biki. Nakabulia buwomi. Nagwe oli okugula bitawooma. Nondeko emmere ya yaya. Ngibalese. Kasi bonyo kwenye mengo aliyozibaga tozili. Wani nimengo tuwainza tuwa baga. Nye jimika nyakulia. Jimika nyakulia. Neba batufumbidde. Kibafumbi. Baja mala video mala kala fumbile kumele muliyeko. Anga towabadde. So, bebe museyi makale ya Vatican. Nsusobola kuvoola Bukatoliki. Eddiini ewa ddiini zinnaazo ekitiibwa. Tusobola kuvaayo ninayo mikwano gyange. Ssaabasumba Paulo Simwogerere. Waliwo omwami omu abeera Lubaga mu Kiibi, mukwano gwange. Faaza Kiibi, mukwano gwange. N'Abakatoliki bangi mikwano gyange. Ate n'eddiini yennyini nze siginaako olutalo. Kati mazina naye mu ngalo. Menga abikala anabisa Lwenzori. Abisa Lwenzori bakutya. Mazo kulanga kishewedde. Najibu jako kishewedde.